Alright, njagala otwala omukisa guno okwaniriza gwe yeekumidde ku mukutu Good Talent Media. Wamu n'okwaniriza gwe atuguddeko olunaku olwaleero era nga nja kusaba nga tonaba kweyongerayo na vidiyo eno, nja kusaba subscribinga, teekako akade atobere nga gwasooka okuba ng'omanya amawulire agaba gaguddewo mu kibuga Kampala wamu ne mu nsi yonna yonna. Yes, kakati olunaku olwaleero tugguse ne mwana mulenzi Kididi. Oba ono omuyaye yakuyimbira akayimba ka Sente Nina, and of course ng'era avuddeyo n'abaako ebigambo bya complaininga ku ba comedian okusingira ddala yali mukamaawe omukulu Amooti omubalanguzi, era nga ekimulaajanya oba ekimuyombesa si kintu kirala nnyo. Agambye nti ye akooye okubeera nga Amooti akyakozesa brand ye oba kubanga akyakozesa ekifaananyi kye waba akola zi shows, ate nga omukulu ono yava ddamu Amalula family. N'agamba nti ye talina buzibu bwonna ku Amooti, naye tamanyi lwaki akyesibye ku kifaananyi kye oba akyesibye ku kubeera nga amulanga mu bivulu bye ate nga tagenda kubeera nga yes abeerayo. Omukulu ono agambye nti ye ensonga esinga ddala okubeera nga yamujja okubeera nga akolagana n'omukulu ono Amooti omubalanguzi oba okubeera nga ava mu Amalula family kwe kubeera ng'ono Amooti yes ffenna tumumanyi era naye akikkiriza nti ye comedian of course asinga mu ggwanga oba kwobo abamu abasinga mu ggwanga Uganda, naye ate bwe kituuka ku kubeera nga akozesa abaana oba akozesa abantu baba akoze nabo okusingira ddala abo bonna abali mu Amalula family tabasasula ssente, era nga yagamba nti ekyamuleetera okubeera nga kimunyiiza era nga ne kimuleeta n'okuba nga kimujja mu Amalula family kwe kubeera nga ye muntu ayinza okuba nga akozesa short 5 n'abeera nga akuwa ennusu kasanvu eza Uganda, ye teyeetaaga kubeera nga amanya oba ofunyeeko oba tofunyeeko, kyafa kwe kubeera nga akuwaddeyo akakasente. Nagamba ye nga ye Amooti musajja mulungi era byakola binyumira abantu, naye ate watuuka mu kusasula wala yanyiiza bunyiiza. Era omukulu ono yavudde n'abeera nga agamba I want Amooti to remove my picture from his car. People still think I am still under the group. Ye omukulu bw'atyo bw'avaayo n'abeera nga ate acomplaininga era nga yavudde n'abeera nga yeeyongera mu maaso n'abeera nga ategeeza abantu nti ye nga Kididi talina buzibu n'Amooti era akimanyi bulungi nti Amooti y'omu ku bakomedian abasinga, naye ate obuzibu we buva bubeera mu nsasula kubanga bwe kituuka mu kusasula teyeetaaga kubeera nga afaayo okozeseza amaanyi ki, oluddeko obudde ki ku stage, osanyusizza bantu ngeri ki. Ye tekyetaagisa kubeera nga agamba nti ate osanyusizza bulungi abantu kankwongere kasente kwe kamba. Ye alinga yakifixinga n'abeera nga yakinotinga nti Kididi alina kubeera nga akolera ennusu kasanvu. Kakati omuvubuka bw'atyo n'abeera nga yes avaayo n'agamba nze ekibiina kyo nakivaamu dda, simanyi lwaki okyannanga ate nga oba toyogeddeekoko nange. So kakati yoyo mukulu Kididi oluvannyuma lw'okubanga already naye yakola brand eyiye era nga ensi yamutegeera oba ensi emutegedde, kati avuddeyo n'abeera nga nte ayambalira eyali mukamaawe. Namugamba mukwano gwange nze neesonyiwa ebyange naawe birabika byaggwawo, biba tebyaggwawo mu bubi, ate saagala otandikewo mbeera enaatuleetera kubeera nga nte tuvaamu ekintu ekitali kirungi. Amooti weesonyiwa okozesa erinnya lyange era gye kifaananyi kyange ku mmotoka yo, of course weesonyiwe n'okubeera nga onnanga nga ate tewayogeddeko nange oba nga tetwategeeraganye, ate era of course ne bw'onaabanga onnanze making sure nti oba ogenda okunsasula toddamu kumpa nusu kasanvu kewateranga okumpa. So kakati yoyo mukulu Kididi avudde n'abeera nga alaga obutali bumativu ku mukulu ono Amooti okuva wali eri mu Amalula family oba Amalula production, asobole okubeera nga nte yeetereezaamu nga ye omuntu, asobole okubeera nga yes n'abalala abakola mu mulimu guno oba abali mu field esanyusa abantu of course basigala nga balina essanyu baba bakolaganye nabo oba baba bakolaganye naye. So olw'amawulire ng'ago agabeera gatambula mu kibuga Kampala wamu ne mu ggwanga lyonna, tuba tugakutuusako wano era nga tujja kuba nga tukusaba bambi gwe subscribinga, likinga, commentinga, ate era tusobole okubeera nga tutambula tumanya buli kimu, obeere nga gwasooka okumanya ate era nga omanyisa n'abo basasobodde kubeera nga bamanya. For now sigenda kuba nga nsukawo era nga nja kusaba Mukama Katonda akunkumire. Bye.